إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله atendereza bw'ekitiibwa Allah jalla wa ala mulezi waffe atugabiridde ebyengera ebingi tuwadde ebirungi ebingi tumwegayira Allah jalla wa ala sokusasa n'emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Abaddu ba Allah balungi, Allah subhanahu wa ta'ala yatusiimira eddiini eno nga kyengera kinene. Allah tabarak wa ta'ala ngabo yatugamba nti waraditu lakumul islama diina, kyatusiimira enkola gye tubatambulirako y'ey'obusiraamu. Ekigambo ekyo abalongoofu abaatukulembera ne bwe baali bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bakitegeera ne bategeera obukulu bw'obusiraamu ne babukulembeza ku bintu byonna byonna ebisigadde by'omanyi nga mwana wattu tebayinza kubaako kye basukkulumya ne kisinga ku busiraamu. Bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala mumanyi nabbi wa Allah Ibrahim, Allah gwe tulagira okugoberera mulyango guno gwa tawhid eri omunywevu ennyo, era n'atulaga nti yenna ava ku nkola ye aba mu buyabuya. waman yarghaba an millati Ibrahima illa man safiha nafsa, nga bwe yatulaga Allah mu suratul Baqara. Teri ayinza givaako enkola eyo eya tawhid ennungi. Bayimiranga ku busiraamu ne batabaako kintu kyonna kye basukkulumya ku busiraamu bwabwe. Kivola ne babanga bataata baabwe ng'asobola okumwesamba sigale ng'akyalina obusiraamu bwe. Genda mu suratu al-Mumtahina lawe nabbi Ibrahim Allah gwatukubirako ekifaananyi qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladhina ma'a idh qalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Nabi Ibrahim yesamba abantu bonna amuwa mulimu ne taata we kyekimamwesambye bakyalina shiriki, tebanywezezza busiraamu Allah bw'ayagala. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu n'abeesamba. Tunulya ebyafo byonna ku bannabbi ba Allah engeri gye beesamba abantu baabwe nga baagala kunyweza ddiini yaabwe nga gye bakulembeza ku mbeera zonna. Ne nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mujjukire n'atuuka n'okuva mu Makka n'agenda e Madiina ng'akuuma ddiini ye bi abi wa ummi sallallahu alayhi wasallama. Baddu ba Allah b'ebitiibwa n'abamanyi ba umma bangi bwe batyo bwe baalinga banywevu ku ddiini eno nga bakimanyi nti kya bbeeyi singa Allah akusaasira n'osinkana nakyo Allah ng'obusiraamu okyabulina obutuufu oba wa bbeeyi oba olina kinene n'oba tolina birala, n'oba tolina kyolese ku nsi kyolaga nti awo wano poloti yazimba wano alina kino alese alina bino wano byonna n'oba tobirina naye ng'obusiraamu buno obulina obutuufu oba wa bbeeyi ab'ebitiibwa. Kivola bamanyi tebalina gwe battiranga ku liiso ku kigambo ky'eddiini ne wa bataata we ne wa muganda we ne wa mukwano gwa ow'okumpi ennyo senga ava ku ddiini ng'afaayo n'amugamba nti si ddiini. Si bw'atyo bw'alagira Allah, si bw'atyo bw'alaga ekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Tunulira omu ku basheekhe ba Imaamu al-Bukhari Aliyu ibn al-Madini rahimahullah, ono omu ku bamanyi ba hadiisi abanene. Yalina taata we nga munafu, neba yali atudde bamubuuza ku taata we ono tumuggyeko hadiisi oba tetugibute tuzimuggyako ali atya. N'abagamba salu ghayri, mubuuze atalinze mubuuze omulala. Namugamba sa'alnaka tubuuza gwe ya Imam, nga wabuuza Imaamu Aliyu ibn Abdullah ibn al-Madini rahimahullah. N'abagamba nti hadha ad-din, eno ye ddin. Abi dhaif, taata wange oyo gwe mulaba munafu. Kyategeeza nti hadithi ze nnafu. Taata we
ibigambo bigenda mu bitabo biwerako nga ekya Ibn Hibban al-Majruhin ميزان الاعتدال ekya Imam al-Dhahabi الضعفاء والمتروكين ekya Ibn al-Jawz nebira byalanga Khatib al-Baghdadi ekitabo kye kimanyi sharafu ashabi al-hadith yarete ekyafa ekyo nakulaga engeri ba imma gye balimu naawe ekyokulabirako nga Ali ibn Abdullah ibn al-Madini rahimahullah taatawe mulujjudde n'abagamba nti munafu lwaki kubanga no yeddiini yeddiini kye kitukulembeza ne waba taatawo nga avudde ku ddiini bantu bagakyaliko bubuze beba imma baali eddiini nga kye kikulu ennyo gye bali tebalina kitiibwa kya muntu tebalina alina kitiibwa senga abavudde ku ddiini ne waba taatawe ne bwaba afaanana atya naye leero mwana wattu ekitiibwa tukirawo mu bantu ate eddiini nekakkanyizibwa oli afaayo nayogera tegundi omuntu bw'ati mumukozeemu mumwogeddeko temula mugenda mukakkanya omuntu gwe boogera kakkanya eddiini ya Allah n'ekyo kinafu gye tuli tekitunuulidde tulya Yahya ibn al-Ma'in rahimahullah nomukuba imaamu abanene mu biseera ba imaamu Ahmad rahimahullah banna hadith abanywevu nnyo ku nkola y'aba sahaba battabi'i yina mukwano gwe ennyo gwe bayita Muhammad ibn Sulaym al-Qadi nga bali bati batambula bonna babeera bonna wa mukwano nnyo naye baamubuuza kumujja ku hadith fagamba wallahi huwa sahibuna wa huwa lana muhib mukwano gwaffe tumumanyi tumwagala nnyo n'abalaga nti munafu tajja kusoboka tajjibwako hadith kubanga ekikulu ddiini gikuuma wadde mukwano gwasoboga nti kino kyaliko si kituufu tarikh al-Baghdadi genda olabe kyafaayo kya Yahya ibn Ma'in genda mu bitabo biwerako al-Jarh wa at-Ta'dil olabe omu ku bamanyi gwe bayita Jarir ibn Abd al-Humayd rahimahullah yalina muganda we Anas ibn Abd al-Humayd nga muganda we naye yabagamba nti la yuktabu anhu fa innahu yakdhibu fi kalami nnas temutwala bigambo bye temuwandiika bigambo bye olwokubanga alimba atera okulimba bwabeera mu mboozi n'abantu atera okulimba tetusobola kumuggyako hadith bewe batwe bali ba imma kyebakulembeza ekyenkizo gye bali eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala kati bwana wattu omuntu osobola omusanga ng'eriyo omuddu avuddeyo nga Anas Kalisa nga kakkanyiza eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala n'akyusa okulamula kwa Allah n'okwekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tunave naga nti banne babadde kyabo daawa ki gye bakola waki boogera ku musajja ekitiibwa kye mwana wattu olinga eddiini temukwatako etyoboddwa ennamula ezimanyikiddwa mu ddiini n'abantu abawansi nga omubuuzizza namula bazimanyi byonna yabikyusa namula zendala nnyo ddiini agikyusiza agigyobodde nga bw'ayagala la ilaha illallah Krismasi talina buzibu gende mulye ate Allah ng'agamba eggulu lijja kubagwira esi naga byali biguddeko byali ligudde la ilaha illallah takadu as-samawati yatafattarna minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا حديث آمن بانجا واندي وقسومي نبقوا لقوا بسنغوا الله نبقانوا كويتا ومبيرا زنا چندو چنne china kakwate munaku zina watu mubanyiriza Allah tabaraka wa taala yabaga temuina buzibu Valentine's Day zituse temuina buzibu mugulidda katambalo tebina buzibu byonna la ilaha illallah abantu kye bonna n'omuntu abasomye ku ddiini ng'osobola okumubuuza bino abimanye nti eddiini teyinza kubikkiriza yaga tebina buzibu riba mulye Women's Day yatuuse nga n'agyogerako abakyala nabo tebalina buzibu bera n'olunaku lwabwe Mother's Day tebina buzibu byonna natuuka n'okulaga nti mwana wattu eddiini bagiramula si yeramula nti buli kimu kyonna kyonna eddiini ejja okulamula agamba nti ddiini nayo bagiramula tulina tulya ebintu byaffe embeera ze tulabawo eddiini nayo basobola okugiramula n'ebintu ebirala bubuze bungi mwalimu owulira ekibuuzo ow'ebbaala sima omulimu gumubuze tolina buzibu kola mu bbaala
masuko balira bagenda okwenda omwengo balete toina buzibu. La ilaha illa Allah. Edini bwetu webefuuka. Edini bwetu webefuuka. Women's Day, Mother's Day tebina buzibu. Bwetuusuko kyonakulaga nti eno enkola y'okugamba nti abakyala balina ebintu byebasikkulumizibwamu ayagala omwenkanonkano. Yeddiini yaffe n'ayogera ku ky'obukulembeze okulembera kw'abakyala. Okulembera kw'abakyala n'akulaga omwenkanonkano oguliwo wakati w'abasajja n'abakyala. Tumanyi ekitiibwa ky'omukyala kyalina. Tumanyi ekitiibwa ky'omukyala kyalina. Siraamu gye bamujja mu mbeera enzibu mugijjukira mbeera gye bamulabanga kintu ekiri awo ya kisiraani n'embeera embi endala gye bamutwalangamu oli bwe yasanyisibwanga nga Allah bw'ayogerako nti wa idha bushira ahaduhum bil untha ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الله يسوع قائز من سورة النحل بامو وانجساني وانتو بالي مجاهلية نبامو ومولي لاجساني وانتو أمشالا زد نبامو قامو موانا موالا يولي لانغا ضل وجهه مسودا وهو كظيم. Kyenyine kikyuka n'anyinyibala ng'awulira obusungu obw'amaanyi ennyo yeekweka mu bantu aswala amawulire tayagala gategeerekeke olw'amawulire amabi ge bamuwadde n'asooka yo oba muziike oba mumukolere ki oba mumusigaze mu bunyoomefu buno bwenfunye. Allah agamba nti ng'ennamula gye baalina yali mbi engeri gye baatwalangamu abakyala. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Bagenda buzibwa kiki ekyabattisa. Ekyo nno tulina okujjukira nti abantu bangi batuuka ku aya eyo baleeta ekyaffe kya Umar. Tumujjukire Umar bwe yakaabanga alina ebintu ekyamukaabyanga n'ekintu ekyamusanyisanga. Kyamukaaba buli bwe yajjukira yali aziika omwana we mwana n'amukwata n'ekyaffe ekyo mumanyi kye batera okunyumya kikyava si kituufu. Tekiri mu bitabo bituyire bya ahli sunna wal jamaa. Kiri mu bitabo by'abashia abatagala Umar tubamanyi ti Umar ne Abubakar tebabagala balabanga masanamu kumubye bakola okuba nti bakolimira. Ffe twagala mu kyekiriwa nti obusiraamu laba mukyala omwamujja mu mbeera eyo tasobola kusika engeri gye bamutwalanga property. Allah n'akulaga amateeka mangi Qur'ani ge yaleeta ya ayyuhalladhina amanu لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Nakula ngije babasikanga mukusika bukwali nga boti basobola kufuna kintu kyonna. Allah nakulaga engeri gye balina okutwalibwamu. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Allah kulaga omugabo omusajja basajja bayinofuna kyala bayinofuna mwabanga alina oluganda kuona afudde sibya kumanya nti munafula byonna obusiraamu ne buwa omukyala ekitiibwa okuva nga akyali muto ne bukulaga enkuza gyalina okukuzibwamu amukuza obulungi afuna ki ne bukulaga nga atuusa kuliridde agenda kufumbirwa osobola omukaka ne buganda edda talina kkakibwa ne bukulaga butya bw'alina okusiima ne bukulaga nga atuuse mu maka omusajja omukyala olina mumuyita otya olina mumuyisa otya ne bukulaga nga amazukkula amazufuuka maama olina mumutwala otya ne bukulaga nga akuze embeera zonna nga bukulaga ekitiibwa kyalina nti kirungi naye ne bubaako ebintu byakulaga nti omukyala tayinza kwenkanankana musajja. Waliwo ebintu ebyenjawulo obusiraamu bwe byakulaga nti omukyala tayinza kwenkanankana musajja bali mu ddala lyerimu kusika omusajja alina mukubisaamu emirundi ebiri mukyala bw'afuna kimu omusajja afuna bibiri. Mu mbeera ez'enjawulo ku aqiiqa ne bukulaga omwana omuwala asalibwa embuzi emu omulenzi bbiri ne bukulaga kuwa obujulizi farajulun wa muraatani mimman tardawna min ashuhada
fa illam yakuna rajulain farajul watu wali basajja babiri abeera omusajja omu n'abakyala babiri ne bukulaga embeera ez'enjawulo nti omukyala alina kubanga inna sa'yakum la shatta zawukana embeera ez'abasajja ndala n'ez'omukyala ndala ne bukulaga ebintu olw'ebintu omusajja tajja omukyala tajja bisobola kati abo bwannabbi Allah n'abuwa abasajja bokka ko omukyala alina obukendeevu buno tajja sobola genda kuduumira tajja sobola kutambula kubanga nabbi batambula nga n'ava mu nsi eno n'addamu eri Allah alaga nti abuno muwadde basajja bokka wama arsalna qablaka illa rijala nuhi ilayhim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun mu suratu al-anbiya n'ebintu ebirala bingi embeera obusiramu gye bwabyenkanya ennamulaffe gye tutalina kubuusabuusa nti yesinga okuba ennungi omuddo ono mwana wattu yakulaga nti bwamubuuza ku nti obusiramu bugaba obutajja kwesiima nga mukyala yabafuga aga nti tebikyakola kati ebikola wali eyo hadisi tekola kati simanya eri oli yali Kisra Persian Empire Kisra bwafa ne bateekako muwala we kati nabbi abyogera we bijjo bwe bikolera yentegeera y'abamanyi bwe bali banyola ku hadisi eyo ne ayati ez'enjawulo ku nsonga eno n'akulaga nti omukyala alina okufuga talina buzibu tulaba ensi zifugibwa abakyala Pakistani Bangladesh Turkey n'azireeta Indonesia zezimu ku nsi ziyaleese n'akulaga nti eddiini nayo balina kugiramula butulanga embeera eriwo kyetulina okugenda nakyo la ilaha illallah bubuze tetunuulira bintu bitambula tutuulira eddiini eramula etya Allah kikyayagala n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tetugobera bitambula butambuzi wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah bona tulya butunuzi abantu bakola ku nsi bagenda kukubuza wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun abantu abasinga enzikiriza bakkiriza bali ku shiriki guleba meka bali ku tawhid yennyini omutuufu bwe yasomesa wakitwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abantu bakyali mbyabuwangwa zendi bwe tulina kukola bwetu namwe muleke dini buli kimu dini ene bwagamba nti dini yabalina giramula sura muti muletawo dini yammwe balese ennaku zino women's day mukuze tebina buzibu la ilaha illa Allah abaddu wa Allah kati abantu ngama tulina kubasukulumya tebalina respect yonna bwabanga dini ya Allah tebalina respect namuji bajiwadde naffe tebaba na respect yonna gye tuli bwabanga abantu bakakanya dini ya Allah ekyebbe kye tulina ye dini ena abebitiibwa ekisinga tetulina ngo tulina kuttira ku liiso bwabanga dini ya Allah gityobodde bwabanga dini ya Allah gityobodde tetulina kumuttira ku liiso bwe batwe bali ba imma banene bali ba imma banene ne bayatulya muntu yenna wafa tubataata we bamuganda we oba batambula wonna bwa mukwano bwava ku dini ya Allah we bakoma n'amugamba nti anedda si bw'atyo bw'alagira Allah tabaraka wa ta'ala abantu ba Allah bebitiibwa ensonga eno yennyini bwe tuba tugiyimiriddeko oga nti omukyala talina buzibu yalina afuge nga bw'ayagala nembe tugulaba gukyuse amanyi b'obusiraamu bagiramula batya obujulizi bungi mu Qur'an ne mu ahadith z'okitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ku nsonga eyo ng'ennamula y'obusiraamu emanyikiddwa sikkakanya mukyala kubanga omukyala alina embeera z'atasobola butola obwannabbi omukyala ajja tuuka alina embeera z'abamu nga nnafu oluusi azadde oluusi ali lubuto alina embeera ezimu towerako oluusi omumwezi kati obusiraamu bwolina ngeri gye bwamusukkulumya nene butamujja ku ddaala lye ne butamujja ku ddaala lye kweraba engeri gye yatwalibwangamu ng'ekyenyinya lwabwe yagendanga mu hayu ku Bayudaaya tebatuula waali tebasobola kwebaka naye obusiraamu ne bujja ne bukulaga engeri gy'alina okukwatibwamu wabatuuse mu mbeera eno ne bukulaga nti omukyala era mwana wattu asigala munafu alina byatasobola kukola alina byatalina kuba mu ebyo ne bulaga obukulembeze nti omukyala talina kukwata bukulembeze talina kukwata bukulembeze Qur'ani mwana wattu bwetyo bweraga ne sunna z'okitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu Qur'ani Allah gamba atya mu suratu Nisa
yagamba Allah jalla wa ala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم آية يقولها obukulembeze nti buli mu basajja tubijjawa Imam al-Qurtubi rahimahullah mwanyi imamu ono munna mu tafsiri ye bogenda mu volume ey'okutaano papula 168 yakulaga ku aya eno Allah gyatulaga obukulu nakulaga obukulembeze w'abasajja ye yakijjawa yagamba rahimahullah الرجال قوامون على النساء الله تكاتجزم بجامع بيو أي يقومون بالنفقة عليهن أبسجة براي مريلا وكبين أنت بقى بريلا أبشالا وبابا سيزوم شالا ينمو قبيلا لينفق ذو ساعة من ساعته شابا ينمو سوى الزبوي أبين أنت أمو قبيلا ينمو ليسا ينمو موامبزا والذب عنهن يوم قلت بيغير ما سونغا تغام نغا والذب عنهن نوكو انتي ام بروتكتينغا امولابيرا بولونجي وايضا فان فيهم الحكام ناكو غامبه كيرالا مبasajja bano mu aye boboje tegereze kulaga nti mwe muri abalamuzi wal umara n'abakulembeza abakulembera abalina okuba abakulembeze waman yaghzu n'abalina okugenda mu ntalo kyajja mchata jya bisobola kwata kitala kati okwata mundu veno dukeno wekwe si bya mukyala obukulembeze vaayo deno dumira abantu muveyo tajja bisobola bino bya musajja walaysa dhalika fi nisa Imamu al-Qurtubi rahimahullah nagambe kitekiri mu bakyala tebalina kukikola kalisa yagamba nti ayo tebikola mukyala asobola okuba mukulembeze ebyo hadith nabi zeyogera byakomeri ku obukulembeze wa Persian Empire byakoma la ilaha illa Allah twakyo tudde mu bigambo by'abamanyinga bano nebikuyambako kutegeera eddiini yo notagitwala bwotyo nga bwolabye Ibn Kathir rahimahullah yagamba ate mu tafsiri we keno bikomjaladi ogusooka papula bina 92 olebe bigambo byogera biwanvu ku aya eno nembufunze yagamba rahimahullah ay ar-rajulu qayyimu ala al-mar'a ay huwa ra'isuha omukyala yayimirirawo ku mukyala omusajja yayimirirawo ku mukyala kyategeza kikiye mukulembezewe ya mukulembera wa kabiruha era ya mukulira wal hakimu alayha yalina okuba omulamuzi alamula omukyala ono wamuaddibeha idha i'wajjat era ya mugunjula sengo mukyala akyamamu nava kukuba ettuufu musajja alina okujja n'amugunjula aterere bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd Imam Ibn Kathir rahimahullah kyayongera ebigambo bye n'agamba ay lianna ar-rijal afdalu min an-nisa abasajja be basinga abakyala warrajulu khayrun min al-mar'a era n'omusajja omboti abasinga yabalina okuba control yalina okuba ne control ku mukyala walihadha kanat an-nubuwa mukhtassatun birrijal kifolaba Allah tabaraka wa ta'ala wannabbi yabwawula ne bubanga buli mu basajja bokka kyera tasobola kuba nabbi wakadhalika al-mulk n'obukulembeze obwakabaka al-a'zam kyategeza obukulembeze obwaggulu wa presidenti okuba minister obukulembeze bwonna waggulu mukyala talina kububeera liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama Imamu Ibn Kathir rahimahullah n'agamba olw'ekigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alaba entegeera ejja akitegeeramu yagamba nabbi agamba nti lan yuflih qawmun wallaw amrahum imra tebagenda kwesiima tebagenda kuwangula yo endaba yemulaga nti akasaba abazimbi ebizimbe enseeri n'enguudo tokwesiima la okwesiima okulungi okw'eddiini kwategeeza abantu bayinza okuba nga oli alina emmaali agina naye nga tebalina ssanyu kati okwesiima okutuufu kwennyini okukufuna temulina kukulemberwa mukyala hadithi n'akulaga eri mu Bukhari wakadhalika mansibu al-qada Imam Ibn Kathir rahimahullah n'agana bwekityo talina kubeerawo ku bukulembeze muteekawo nti ye mulamuzi basajja bone bajja ne batuulaawo yalina okubalamula
kakati embeera gwe wadde ogiraba yeeriwo tulina okudde kutegeeza ennamula y'obusiraamu entuufu eriwa so si kubeera nti ennamula y'obusiraamu ekkakkanyizibwa n'abamanyi bangi mbayita aya endala nyingi ku nsonga eyo mu hadithi z'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nina atulaga ku nsonga eyo hadithi ya Abu Bakra radhiyallahu anhu hadithi ni mu Bukhari Imam al-Jalazi ibn Kathir nabalala qala yagamba sahabi radhiyallahu anhu lamma balagha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama anna ahla Faris kad mallaku alayhim binta Kisra nabi bagamba tukama ulire nti abantu bali Persian Empire Kisra yali afuga bali bataddeko omukyala bwamala okufa batebako muwalawe nabiranga yadda ku bukulembeze Nabi sallallahu alayhi wasallama kyabagamba nti lan yuflih qaumun wallaw amrahum imra tebagenda kwesiima tebagenda kuwangula si kwesiima kwa kungulu kyo tunulidde nti Pakistan abakulembera mukazi balangaladde shitaki zakulembera bakazi ne atunawo ne besiima si kwesiima okwokungulu nti enguudo balina nnungi ebizimbe balina bingi la abantu babeera mu mbeera nga banakuwavu ng'oli ekikomera jjabuzi ajigira kugulu ne kyeggula byonna ebiriko bintu bingi binene embeera zaalimu naye nga talina ssanyu kati essanyu okulifuna Nabi yagamba tebagenda difuna abantu ebbanga lye banaamalanga abakulembera mukyala hadithi eri mu Bukhari sahih al-Bukhari Abu Bakra sahabi ono Abu Bakra bweyogeranga hadithi eno yagijjukiranga ebiseera nga Nabbi amaze okufa yagituukangako n'agamba nti mbutuufu hadithi eno engasizza nnyo buli bwezijjukira ebigo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'akugamba nti hadithi akyagijjukira nti omuddu yatugamba nti byakoma eri tebikyalina makulu ntegeera si ntuufu si entegeera entuufu yasomesa wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama Imamu Shawkani rahimahullah kitabo kyemumanyi Nairu al-Awtar mugenda mu volume ey'omunaana lupapula 3-5 hadithi eno yagyogerako n'agamba nti fiihi dalilun ala anna al-mar'a laysat min ahli al-wilayat bujulizo obukumala yenna amanye eddiini ye nga takulembeza ndaba ye kulaga nti anange ntegeera nnyo okusiza omulembe bwe gutambula ebyo tebikyakola nakkakkanya hadithi za Nabbi bw'atyo omuntu atalina ndaba eyo nkyamu obujulizi abulaba nga bulambulukufu nnyo nti omukyala talina kukulembera wala yahillu liqaumin tawliyatuha era tekikkirizibwa abantu bonna kubeera nga muteekako omukyala yaba abakulembera liannahu yajibu alayhim ijtinabu ma yuqi'uhum fi adami alfalah kubanga abantu kyateeka okwerwanako okuziiza ekintu kyonna ekiyinza okulemesa essanyu lyammwe kubanga tukyateeka okuba twekuuma omubiri okuuma embeera okubeera ntubeera balamu kyovula Allah tugambe nti wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbu almuhsinin kati Imamu Shawkani rahimahullah agamba nti kyateeka okuwaza ebintu ebiyinza okukyankalanya okwesiima kwammwe ebibateeka mu mbeera enzibu kakireza kyateeka okubeera nti mulwana okulaba nti omukyala si abakulembera tebagenda kwesiima kabubreddi lan yuflihu qaumun wallaw amrahum imra'a Imamu al-Marawardi rahimahullah kitabo bakita al-ahkam as-sultaniyya bugena bulupolo lwanamu omukaaga naye hadithi yagyogerako ng'ayogera ku nsonga eno y'obukulembeze bw'omukyala tutuulira embeera kituufu tugiraba yeeriwo bakyala bakulembera era obasanga bwe bali simanyi MP umanyi MP n'alinnya katuuti eno basika badduka seti ya gaasi ngoye ne zituse zikozebwa ebyo byonna kikkakanya kitiibwa kya mukyala kyale ekitiibwa kyali badde kinene nga yebikidde buno nyambala gyeyambadde ali mu maka dhalika adina an yu'rafna fala yu'dhaina niyo mukyala tatyoboolwa bw'atyo basiseno bakaseno la ilaha illallah si enkola entuufu kati ono ye bwagira nti enkola etambula n'alamula nti temulina buzibu mba mutambula fe tulina osigala nga tukyamanyi nti obusiraamu bwaffe bwe buno wadde embeera bweri
tetulina busobozi buganti tujja jikyusa tubajjeko bonnala ekyo kiri bwekityo naye obusiraamu bwo bulamula butya obusiraamu bulamula butya Imam al-Marawardi rahimahullah bera yogera ku bigambo by'obukulembeze mu bigambo byo wakati yagamba wala yajuzu yogera bingi ne mufunze yagamba nti wala yajuzu an taquma bidhalika imra'a tekikirizibwa mukyala yenna kuvaayo kubeera nti ayimira ku nsonga eyo oba akiyimirirako nga ye mukulembeze takkirizibwa omukyala omusiraamu takkirizibwa kuvaayo kubeera nti ye mukulembeze liqawli annabi sallallahu alayhi wasallama olw'ekigambo kya nabbi sallallahu alayhi wasallama kiyagamba nti ma aflaha qawmun asnadu amrahum ila imra'a tebagenda kwesiima abantu bonna bakwasiza ensonga zaabwe nga abakulembera gwe balina okwebuuzaako mukyala ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم وما تضعف إليه النساء Imam Shawkani bigawo bingi n'ekyo njagala mbufunze n'akulaga nti embeera obukulembeze buno bwetaagamu omuntu omunywevu gutugambye agenda okuduumira agenda okubeera omunywevu ku nsonga y'omukyala munafuku kiro takisobola kibula tugenda obwannabbi nabo Allah yabuteeka mu basajja basobola n'atambula n'ava eno n'adda eno kyala bulina amateeka ge bwamuteekako ayina tambula ate ayina tambula nani kati byonna byonna wabanga ye mukulembeza n'abitambuza atya Imam al-Marawardi rahimahullah n'akulaga ensonga eyo abaimma bangi abakatiriza ensonga eno okulaga nti omukyala wadde obusiraamu bwamusanga eri mu mbeera embitu watule bwamusanga mu mbeera embi ennyo naye ate ne bwe bwajja bulina ekkomo lye bwamuteekako tewasukka kkomo embeera gye bwamusangamu ng'ayisibwamu mu by'okusika embeera gye baamusangamu mu mbeera gye baamutwalamu ng'azaalibwa butebe baamukolanga ne bujjanga bumuwa ekitiibwa amaze okuzaalibwa agenda kufumbirwa bufumbizibwa mpaka ng'ebifo ebimu nedda ne bukigaana alina kumala kusiima amaze okufuuka maama embeera byonna naye ati ne bugaane tugamba nti ne butuuka ne buteekawo ekkomo nti bw'atuuka ku mbeera eno omukyala kino talina kukikola embeera gye tuliko eno obukulembeze obwaggulu talina kubukwata Ibn Hazm rahimahullah ekitabo kye bakiyita al-faslu fil milal wal ahwa wan nihal bugenda mujallad oba volume eyokuna kapula 129 yagamba era ne bwe yayogera ensonga nyingi ziyaleeta ku bukulembeze obwaggulu n'agamba nti wala khilaf baina ahadin fi annaha la tajuzu lil mar'a tewaliwo kwawukana mu bamanyi bonna amanyi ba umma tolinayo gwogenda kuleeta ng'ekyakyawukana bonna bakyegattako titakkirizibwa kubeera mukulembeze omukyala n'abamanyi abala bangi bamanyi bafa b'ebiseera bino Ibn Baz rahimahullah bamubuuza ku kibuuzo ekyo ne bamubuuza ma mawqifu shar' al-islami al-hanif fi tarshih imra'a nafsaha lirri'asa ad-dawla aw ri'asatu al-hukuma aw al-wizara bamubuuza mu mbeera gye tulimu ewaayira ensi ngeri gyetambulamu mukyala singa avaayo ne yeesimbawo kubeera nti akulembera oba ensi oba okulembera n'abeera ng'akulembera izo kooti nga yalamula oba n'akulembera wizara ayinza okuba minisita oba MP byonna byonna teeka ogyolado ekikule oba ku district LDC nga mukyala kiramula kityo obusiraamu bukitunira kiti ennamula y'obusiraamu mawqifu ash-shar'i al-islami sendaba y'abantu okusinzira omulembe kati we gutuusera awula endaba y'obusiraamu bwe tumanyi tebulina kye bwalekayo kyonna ma farratna fi lkitaabi min shay fa ajaba rahimahullah Sheikh Ibn Baz rahimahullah nayanukula n'agamba tawliyatu lmar'a wa ikhtiyariha lirri'asa al'amma lilmuslimina okulonda omukyalo oba okuba nti yeesimbawo n'ateekebwawo ku bukulembeze bw'abasiraamu la yajuzu tekikkirizibwa waqad dalla alkitaabi wassunna wal ijma' ala dhalika Qur'ani bwetyo bweraga ahadithi z'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama n'abamanyi ba umma bonna kikye beegattako famina alkitab n'agamba mu Qur'ani aya twagira ebintu tugivunula tulaga n'ebigo by'aba imma banene nga Imam al-Qurtubi Ibn Kathir n'abalala الرجال aya gireza الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ناقام شيخ بن باز رحمه الله والحكم في الآية عام شامل للولاية أو لولاية الرجل وقوامته في أسرته. آية يبونا وكل غانت ومسجم مكا ياينوك بوم كولembeze kyatena kumulagira buli kimu kyonna la abula yalina okuba nga akontrolinga embeera n'okugitereza n'agamba kyetwagalamu wakadha fi riasa al-amma min babi awla. Laga nti bamuwadde obukulu obwawansi mu famire babuwadde musajja. Tetuyinza ate kugamba nti ku bwensi oba obw'ekitundu obwa district oba obw'omuluka byonna tugende nti obwo tubuwe ani? Tubuwe mukyala. Laba abakyala abaali abanene abaali beebuuzibwako Aisha radiyallahu anha ne ilimu gye yali alina abasahaba banene nga bajja ne bamwebuuzaako ne bayite bayiza kumuwa obukulembeze bwonna kubanga hadithi baali bazirina ebigo bya Qur'ani babirina nga tebasobola. Abakyala abanene botayinza kugeraageranya ne be tulina olwaleero baaliwo naye nga bonna bamanye ennamula y'obusiraamu ku nsonga eno nti nnambulukufu etegerekka bulungi nnyo. Omuddu yavudde yakulaga nti tebikyasobola kukola ebyo. Azavuluga ennamula z'obusiraamu buli lukya kwongera kuvuluga kulaga nti obusiraamu tebukyalina. Bwekityo tuleebwe kibanga muntu bwatyo bwafaananye taba na respect eri bantu bawa kitiibwa busiraamu bwabwe. Baba imma bw'obalabye Ali ibn al-Madini taatawe bamubuuzako abagamba munafu olwokubanga eddiini kyekikulu gyali. Kale munaweza okuga nti bantu bavaayo boogere ku muntu ono alina ekitiibwa. Dokita talina kitiibwa kyonna bw'abanga atandise okuvuluga oba avuluga ennamula z'obusiraamu. Mwenge kolamu kulongoosa bbaala kwalira bagenda kwenda tebirina buzibu. La ilaha illallah. Ennamula z'obusiraamu ezimanyikiddwa fatawa z'aba imma ku nsonga ezo ez'enjawulo zonna z'owulidde. Christmas, Valentine, Women's Day. Ennamula ezimanyikiddwa obulungi n'azivuluganga bw'ayagala. Akulaga nti eddiini erina kulamulwa. Ekibiina kyo n'akiswaba yakyogedde nti eddiini naye bagiramula bulamuzi. Eddiini bagiramula bulamuzi si erina okulamula. La ilaha illallah. Dalal laysa ba'dahu dalal. Bubuze tewali obubuze bw'olaba buli waggulu bw'obwo. Ne hadithi endala nyingi zazzanfuluga. Ebigo bingi Sheikh Ibn Baz yayongerako ku nsonga eyo. Mulina okubeesembeseza nakulaga bano abagaana omukyala takulembera tebamanyi mukyala nti Balqisi yakulembera. Nakulaga ekyafe nti bo tebakimanyi. Kyafe tukimanyi. Ne mwana wattu sige amakulu agalimu. Bakyewuunyisa ti n'ekinyonyi nakyo kitegeera entegeera ennungi ey'obusiraamu. Kubanga ekinyonyi mukimanyi kyafe bulungi emu ku byekyewuunya kyekyo. Kyewuunya nnyo. Genda mu suratu An-Nahl olabe ekinyonyi ekyafe ekiwanvu nabbi wa Allah Sulaiman bwe yakiraba n'ajja ng'ayita mu magye agenda okulaata kiraba n'awooninga engeri gy'agenda okukibonerezaamu. Aya zigenda maaso mu suratu An-Nahl la'u'adhibannahu 'adhaban shadida aw la'adhbahannahu aw la'yatiyanni bisultanin mubin famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Yamugamba kitwagalamu nga yeewuunye ekintu kino kyewuunya enkola y'abantu abo gye kibadde. Ekintu kyamugamba nabbi wa Allah Sulaiman inni wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Kyewuunya bintu bingi okusinga ddala kyewuunya nnyo akiida yaabwe n'engeri gye baavuunaminamu enjuba. Naye kyagamba nti nsanze bantu bali beewuunyisa wajadtu mura'atan tamlikuhum ng'abakulembera mukazi. Ekinyonyi kyennyini kyewuunya kiraba enzikiriza entegeera nkyamu y'omuddu aga nti enkola erina okuba entuufu terina buzibu. Biri byali byeri mu Persian Empire nabbi byogera gye bikoma temulina gireeta wamu kulamula. Ekinyonyi kyennyini kiraba endaba ennungi ey'eddiini kyamugamba nabbi wa Allah inni wajadtu mura'atan tamlikuhum
wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim kyafa kine byokwiga bingi n'ekinyo kino engeri gyekyateramu ekyategeramu Allah waakyo ne tawhidi gwe kyali kirina abantu ba Allah tabaraka wa ta'ala kwiriza obulala bungi ku nsonga eyo obukulaga nti mwana wattu omukyala talina kuba mukulembeze omukyala talina kukwata bukulembeze oba waggulu obula mu mbeera ez'enjawulo eziyinza okubaawo omukyala kubaako abantu baasomesa abajja ne bamumuzaako mu mbeera ennungi emanyikiddwa ng'abasahaba obalabe bajjanga ne babuuza ku Aisha mu mbeera etegereka obulungi najja n'abasomesa n'abako byababuulira ekyo kirala si kye twogerako naye twogera ku bukulembeze obwaggwa okubeera nti omukyala yagenda okuba nti akulembera si nkola ya busiraamu si ndaba ya busiraamu kyetulina okubeera nti tutegeera biidhinihi tabaraka wa ta'ala tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuwe okugulumiza eddiini eno nogiraba mu bwennyini bw'okugiraba abantu ba Allah bangi kituufu kya alina abamwegattako ku nsonga ezayogera era nga bamuwagira kya dokituri yayogedde naye mwana wattu tukimanye nti bw'oba ng'omaze okutegeera ennamula y'obusiraamu entuufu n'otegeera ennamula y'obusiraamu gyeramula ku Christmas oba gyeramula ku Valentine, Women's Day, Mothers n'ennamula zonna baalasima ogenda kukola mu n'omala ozitegeera wallahi tolina kyogenda kwekwasa mu maaso ga Allah nti ffe dokita yatugamba bw'ati dokita yatulamula bw'ati nga bw'ati bwe yabalamulanga ennamula y'obusiraamu ogimanyi kivula bagenda kubonaabona abaagoberera ababuze bagenda kubonaabona mu muliro nga baagala okubeekwasa nti ne sheetaani yennyini genda buswatu Ibrahimu wetegerese aya abagenda ogyekwasa egenda kubeegaana nabwekityo n'abaagoberera oli ennaku obuze bwe bw'otegedde n'omugoberera naye tolina kyogenda kwekwasa era agenda kwegaana batuuke bejjuse mu kaseera ako waqala alladhina ttaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna n'ebira bingi genda soma mu sura nyingi ez'enjawulo genda obikule suratu al-ahzab obikule suratu al-baqara ne sura nyingi olabe ku mbeera enzibu egenda okubaawo abantu abaleka amazima nga malambulukufu galikkiriya ne bagenda n'obubuze obubajja ku ddiini entuufu yayagala ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuzze ku ddiini ye oluzzaayo olulungi n'okulwana ogiteeka mu nkola kubanga kyekibbe kye tulina yenna nasikaana kyo Allah mu mutuufu bwakyo n'osikaane Allah eddiini nga yoyo ntuufu kugenda kuba kwesiima bannabe kye bava beegayiriranga tawaffani muslima nabbi Yusuf mu suratu Yusuf tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin ay Allah nzija mu nsi eno nga ndi musiraamu otusinkanye n'abalongoofu abaakulembera era nabbi kivula nekiyasabanga ng'agenda okufa yagamba Allahumma arrafiqi al-a'la amanye abamu babavula gundi hadithi ya nabbi byasaba balowooza yali ategeezaamu kudda eri Allah naye kituufu ekisingako bwegendereza shuruhu z'abamanyi kyeyali ategeezaamu rafiqi al-a'la be balongoofu abaamukulembera mu bannabbi mu balongoofu bonna abanene bashuhada nga Allah bwe yatugamba mu suratu an-nisa ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كان بكيفان سوا اللهم الرفيق الأعلى اللهم سيغا يبلغ فاباكل ينبلا مكبولينو كبسيام بنوبتوف وبانيوليراكو nafaba tulina okunoonya ekkubo gye baaliko enkola gye baaliko yennyini Allah tabaraka wa ta'ala yayagala barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu Allahumma qad ballaghna fashhad ay Allah tutusiza julira ti abantu bategedde ekituufu kye balina okubeera nti batambulira ku barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wafaqakumullahu ta'ala lima yuhibbuhu wa yardah